ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokutaano omwaka oguwedde. Kyeyune Hussien Kyeyune, omutuuze ku kyalo Wattuba mu LCM Bw'Ensimbi ggombolola y'Ekamira mu disitulikiti y'e Luweero, yayingira mu ndagaano ne banka ya Centenary ne yawula ensimbi obukadde 3 ezaakuna okwongera mu mulimu gwe ogw'obulimi. Nagenda mu banka ya Centenary w'obulenzi n'ensaba looni ya miliyoni 3 ng'essente ezo za kulima nnanasi za agriculture loan, kulima nnanasi n'ebitooke. Okusinziira ku ndagaano eno, Kyeyune looni eno yali wa kugisasula okumala ebbanga lya myezi 18 gwe mwaka gumu n'ekitundu, nga buli mwezi alina okuzzaayo ssente ezitaka wansi wa miliyoni 2. Ssente ne bazimpa ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokutaano 2023 nga zigenda kuggwayo ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 2024 ly'ebbanga lye bampa, nga buli mwezi ne tukkanya nga nina otuteekayo miliyoni 2,213,000. Mu mwezi ogusooka okuzzaayo gwe gwali ogw'omukaaga, ssente yazizzaayo bulungi zonna ez'omwezi ogwo, wabula ogwaddako ogw'omusanvu yazzaayo kitundu kubanga ssente zaali zeeveddemu. Ogwokubiri ennaanasi zaali ziweddemu nga teziriiko n'enteekayo ek'ikitundu. Mu mwezi ogwaddako ogw'omunaana, avunaanyizibwa ku kulondoola looni eno muyita loans officer yamutuukirira okumubuuza ogubadde kubanga akawunti ye yali tekola bulungi. Nambuuza Kyeyune nga akawunti yo tetambula, tekuli ssente zigendako. Ne mugamba essaawa eno siinaawo ssente olw'ensonga ennimiro temuliimu nnaanasi n'ebitooke tebikola ki tebiriiko, naye bwe naaba nfunye ngenda kuteekayo ki essente. Nampa empapula zaali 3 naŋŋamba zisayininge olunaku olwo, zisayininge nzizzeeyo nzirage bakama bange nti nakusanzeewo era natuuse. Ng'amaze okussa omukono gwe ku mpapula ze yali yamuleetedde, omwami oyo yamusaba muweeyo ssente zonna z'alinawo baziteeke ku akawunti esobole okutambula. Kati bwe nasayininga naŋŋamba olinawo ssente mmeka nzitwale nziteeke ku akawunti kuba akawunti tetambula. Ne mugamba siinaawo ssente kuba ne ssente ze yantwalako gyali emitwalo 28 tezaali zange. Naye naŋŋamba zimpe nzitwale nziteeke ku akawunti. Nenzimwe nambuuza osuubira kuteekayo ddi ssente ko nzika nnoonye ku ssente. Nemu emitwalo 28 n'atambula n'agenda. Omwami oba muyita Dibere Joseph n'atambula n'agenda. Emyezi egyaddako 2 ebintu tebyatambula bulungi kubanga ennaanasi zaali ziweddemu mu nnimiro ate nga ziyali ajjamu ssente ziyazzangayo mu banka. Wabula mu mwezi gwe-11 ng'ennaanasi zizzeemu okwengera, yatandika okuzzaayo mpolampola n'aziba ne ku bbanja ery'emyezi giri gye yali ayisizzaawo nga tazzaayo ssente yonna. Bwe bwayitawo ebbanga mu mwezi gwe-11 ennaanasi olwo zitandise okwengera. Buli bunaanasi bwe natundangayo nga nteekayo ku akawunti, olw'ensonga nali nnyina ebbanja. Gwagenda okutuuka ennaku z'omwezi nga 27 nga nakatunda miliyoni 5,58 zonna nga nzitaddeyo ku akawunti. Yalowooza nti kaataddeyo ssente ezo agenda kufuna waamirira ku tuzzi, wabula tekyamutaasa kubanga enkeera nga 28 ogw'e11 abasajja baazinda ewuwe nga taliiyo era awaka baasangawo mukyala we. Nga 28 ne bajja ne balumba omukyala. Nali Masaka Kyotera. Lwali lwaggulo. Omwami yandekawo n'agenda. Naye ng'agenze walako. Nali ndi awo ng'abasajja bajja. Kale emmotoka ya paakinga. Naye bapaakinga eri ku kkubo. Mu kiseera ekyo Kyeyune agamba nti yali yakasasulako obukadde nga 8
ku looni ye mu bbanga ery'emyezi 5. Bwe watuukira okujja nali ntaddeyo miliyoni zaali 8 nga gali 28 gwe nawaloona ofiisa go sigabaze kuba alabika teyagateekako kuba simu yange teyaleeta message nti oba waliwo essente ezigenze ku akawunti yange. Bwe baamulumba omukyala baamusanga ku dduuka lyabwe eriri mu ddembo ly'amaka gaabwe ng'akakkalabya mirimu. Bwe bajja nga bambuuza kati nali manyi bakasitoma ani awaawano ko nze yenze abangamba tugamba waawano ko nze yenze mubadde mwagala ki abangamba mulongo aliwa mbagamba mulongo taliiwo yalazeewa ko nze yatambuddemu nebangamba kati mukubira essaawa zino eno tumwagala mugamba jje tumwagala kati ne bamusaba ssente bamusanga ku dduuka ne bamusaba ssente n'abagamba sirina ssente mulinde gwe mwawola ssente oba gwe mubanja abawe ssente nze teyandekedde ssente zammwe. Bamuvuma ebigambo bingi byajja okunnyonnyola naye basooka ne baŋŋamba ffe twagala ssente tuli ba bbanka twagala ssente bawo ogambye bawo konzeye bawo yatwala ssente zaffe taziza muli mu kweyagalira mu ssente zaffe basiru mmwe nayogera bingi nga omu kwaliko omu n'okuwemula ng'awemula. Kakati nembagamba banenze mbadde simanyi nti n'omusajja alina ebbanja mbadde simanyi ne mugamba wano mwali mundabyeko nti nedda ffe tunyumiza ffe twagala ssente tetuva wano nga tetututte ssente. Ono anyumya nti baafundikira bamulagidde okufuluma edduuka ne baliyingira ng'eno bwe batiisatiisa nga bwe bagenda okutikka ebintu byonna babitwale kubanga balemereddwa okusasula ebbanja. Era baawunzika bamugobye mu dduuka nti nedda ffe tunyumiza ffe twagala ssente tetuva wano nga tetututte ssente oba si ekyo fuluma bizinensi yaffe kuba eno bizinensi yaffe buli kimu ekiri wano kyaffe. Bwe bamugoba mu dduuka bo ne baliyingira n'akwata essimu n'akuba olw'omu ali munda ayingidde n'akwata essimu bintu bingi nnyo mukube baleete effuso mwalimu yali asigadde mu mmotoka mukube baleete effuso kubanga bino ebintu bingi nnyo tetugenda kubimalyawo mukana akamotoka. Kati n'agamba eyali eri n'amugamba kyusa osembezeko ntugira tukiika ebimu nga n'owafuusa owaleeta kuba banaye mulimu seminti ali munda yeetegereza n'atandika okusoma byonna ebyalimu. Kakati bali eri bayimiridde eri enda okulya bamukubira essimu bakubira mulongo bamugamba ffe tuli wano twagala ssente saategeera mulongo be yabaddamu. Mu budde obwo waliwo omukulu bamuyita Kenneth Mugambe ne Dibere Joseph ne bankubira ne baŋŋamba Kyeyune oliwa konze natambudde ndi wala ne siinaawo ssente tituli ku dduuka lye tutuvaawo nga tetututte ssente tuzaagala. Omwezi ogwo gwennyininyini nga ntaddeyo $5,000 mu $58,000 gwennyini ate nga namunnyonnyola obuzibu lwaki nafeyiringa okusasula installment mu eri ebbanga. Yagezaako okuwalira kyokka ne bamusinza amaanyi era ne bamufulumya ku kifuba. Bwe bankwata omu n'ankasuka n'asika seefu n'agamba katulabe ffe twagala ssente bwe tutafuna ssente tetuva wano n'ankasuka ebweru. Kati omulala n'ambaka n'aŋŋamba muli mu kwonoona ssente zaffe ffe tuzibonaabonera. Nga bamusinzizza amaanyi aggyeyo essimu abakuba ebifaananyi waakiri asigaze obujulizi ku bye baali bakola kyokka abaatandika bw'atyo okubakwata ebifaananyi ne bamubakira nate. Bwe baamugoba mu dduuka n'afuluma n'alibalekera kati olw'okukuuma obujulizi olw'okwagala okukuuma obujulizi nti baamugobye mu dduuka bayingidde mu dduuka ayimirira ku mulyango abakuba ebifaananyi ne mbakuba ebifaananyi ne ntandika okukwata bwe nti kakati oli bwe yamala ng'agamba akakazi kali mu kunkuba bifaananyi n'afuluma n'aŋŋamba kaakano mukakwate kankuba bifaananyi. Kati oli munne yali asigadde ebweru teyankwata kati ye bwe yajja ng'asooka nkuba empi
yasooka nankuba olwasooka te essimu nankuba n'olwokubiri naŋŋamba te essimu nenkwata essimu nengikweka n'agamba munne akakazi nkakutte kajjeeko essimu munne najja nankwata kati ono ye nga nwanyisa kunzijjako essimu ngikukulidde kakati ono yennyini gwe nali nkuba ebifaananyi nankuba muno evviivi ekiraga nti kye baali bakola kwali kumenya mateeka kyekyamukubya ng'era nga bamukuba balwanira ssimu bwe yankuba evviivi nenkutama ne bansinza amaanyi oli nansikako essimu n'amugamba biyiwe ono akyankutte biyiwe kankubye ebifaananyi essimu ebifaananyi byali abakubye ne babisangula n'okujaasa ne bajaasa n'agwa wansi nga bamugjeeko essimu ebifaananyi bye yali akutte babisangulamu byonna. Omukyala agamba nti mu kiseera ekyo yali lubuto lwa myezi 3 era olw'eryanyi lye baamussaako olubuto lwe terwasigala kye kimu. Nalina olubuto lwa myezi 3 nalumizibwa nentandika obulidinga. Omukyala yakosebwa mu ndira ne mukundi nga mumutujja n'emikono gino baaginyoola era omusawo yakiraga. Bagamba nti bwe bayingira mu dduuka baggula seefu ne bajjamu ssente obukadde 93 ne bakuuliita nazo. Bamuggyako essimu ne bajaasa ogenda okuyingira mu dduuka ng'essente bazitutte. Era bwe baalaba ku ssente tebaayogera kigambo kirala kyonna. Kuba baali bamugaye bagenda kutikka ebintu seminti misumaali byonna baali babitikka nga babikola ki? Essente ze baatwala zaali $9,340,000. $9,340,000 nazirekera omukyala ng'alina bagenda okusasula. Waliwo basapulaya baali batuwadde ebintu nga balina okunona ssente ezo okwaliko eza microfinance $5,000,000 ndowooza nga 4 nga nazo baali balina zinona nga nzimulekedde nze nga ntambudde. Endala baali baleeta seminti era essente olwazibba seminti tebaamuleeta. Kyokka nti nga tebannabulawo basooka kuwandiika ebigambo ku nnyumba ye ebiraga nti kati eri mu mikono gya banka era etundibwa. Mwadiweya bajjayo omukebe gwa langi ne bawandiika ku nnyumba era bakwatangamu nga bamaala ti banka property for sale quick sale. Kati ngenda okubira chairman ng'ali wala n'asindika vice we bwe yatuuka mu kitundu kino wano mu kifo wano nga bali bamaze osimbula omukyala n'amunyonnyola. Ngenda okukomawo ng'omukyala yagenze n'alipootinga chairman yamuwa ebbaluwa namugamba chairman genda oyambe omukyala bamubbye. Chairman n'agenda n'akola ki? N'akola ebbaluwa n'agenda ku poliisi y'emazzi. Poliisi y'emazzi newo omukyala medical form n'agenda ku ddwaliro lya gavumenti e Kasana. Kati bwe nagenda ku poliisi ne bansindika ew'omusawo. Omusawo bwe natuukayo nankebera naŋŋamba naba naye gudde wabula tugenda kugira tukujjanjabako tulabe nga ndi mu kuvaamu omusaayi gw'ebitole. Ne bansindika mu sikaani. Okutuuka mu sikaani nga baŋŋamba omwana agenda kuvaamu. Musawo nga ŋŋamba naye tugenda kuteeka ku treatment naye toyina kola mulimu mulala gwonna olina kubeera nga weebase. Kyeyune agamba nti yadda waka nga wayisa ennaku 2 kyokka ku lunaku lwennyini luyadda laba ate abasajja bennyini abalumba mukyala we ne bakomawo ng'era babanja ssente. Bwe nkomawo nga wayisayo ennaku 2 nali ndi wano bo bennyini omusajja yayita opsonia n'akomawo ne loan officer ne baŋŋamba Kyeyune twagala ssente ne mbagamba ssente ze mwatutte ku mukazi lwaki temwazitadde ku akawunti ko ye osaaga ffe twagala ssente zaki za banka. Bwe kiba si kyekyo tugenda kutunda tufune ssente za banka. N'agoba bakasitoma abaali bagula ebintu naggala enzigi n'atandika okufuuyira n'awandiika quick sale. Defense yaliwo kuba yali yatutte omukyala n'alipootinga ku poliisi n'akubira poliisi essimu n'agamba abasajja ababba omukazi bakomyewo. Poliisi yayanguyiramu nejja netuyamba ffenna netukwata netutwala ku poliisi. Abo abayita aba banka nange n'omukyala ne batwala ku poliisi y'emazzi. Bwe bajja
ne bampita ne ngenda nabo ku poliisi. Kati mba ndi eyo ndowooza oba kuba piki kunzigunda mu binnya nga embeera yeeyongera ngenda okulaba ate omusayi guvaamu nga mungi nnyo nga nzirayo. Era mu kubaggulako omusango abapoliisi ne batugamba bano basibe, naye omusango guno munene. Nga bamaze okunzijjaku statement balabye ebikwata ku looni yange, ensasula gye mbadde nsasulamu, osina ngamba tugende ffenna ewaka ne tukomawo wano. Mu kukomawo wano nangamba ebiwandiiko bya looni biriwa ne mbijjayo. Bw'amala obisomamu nangamba bano babbi era bazze kuswaza ebyo ebigambo bye bawandiise ku nnyumba yo bisanguleko. Nga sinabisangulako n'abikuba ebifaananyi. Bw'amala obikuba ebifaananyi nangamba bisanguleko. Nenfuna omusimuuzi w'ennyumba najja n'abisiimuula ku lukusa lwa poliisi oluvannyuma lw'okumala obikuba ebifaananyi. Mu kiseera kino Kyeyune agamba nti asula kukunadde nga lumonde mu kikata era takyalya mmere n'emukka kubanga bbanka yalangadde amaka ge nga bw'egenda okugatunda. Mu lupapula lwa Daily Monitor olwafuluma nga 18 Desemba w'omwaka oguwedde, aba bbanka lwe bassa ekirango kino mu mawulire nga bawa Kyeyune ennaku 3 zokka okutuusa nga 18 January w'omwaka guno ng'asasudde ssente zonna oba si amaka ge gatundibwe ku nnyondo. Ndi ku bunkenke, omukyala mulwadde, baatwala essente ezitaali zange ezaaliko bannannyinizo. Ennyumba oba amaka gange ne wenkolera baawateeka mu mawulire batundawo. Banteeka mu mawulire ebbanga lye twakkanya okusasula nga ninayo period ya mwaka mulamba. Ninayo ebbanga lya mwaka mulamba gy'emyezi 12. Ne banteeka mu mawulire nti bantunda era ne bampa ennaku 30 nga nsasudde ssente. Ekirala ekimweraliikiriza nti nijye yaddukira okufuna obuyambi mu mbuga z'amateeka, ebintu biringa ebitatambula ate ng'ekiseera kiweddeyo. Fayiro y'omusango yaggulwawo naye teguwulirwanga. N'abasibe be baali bakutte baabawa bondi. Essente zange baazitwala ate njagala kufuna bwenkanya. Bwe ntuuka ku poliisi yaŋŋamba omusango gwe nawaabye state yaguwuliriza. State Anthony yaguwuliriza. Era fayiro yange eri wa state. Nensituka nengende wa state. Bwe nagende wa state yaŋŋamba sinnafuna budde. Bwe tutuukiridde aba Centenary Bank baliko ekiwandiiko kye batuwadde nga bannyonnyola emitendera egiyitibwamu okununula ssente zaabwe n'ebikolebwa singa omuntu omu yeewola ssente n'alemererwa okuzisasula mu kiseera ekyamuweebwa. Wabula bano wadde bakkiriza nti ensonga za Kyeyune bazimanyi, bagaanye okubaako n'ekyamaanyi kye bazoogerako nga bagamba nti ensonga ziri mu mateeka. Nga tunoonyereza ku nsonga z'omusajja Eric Kiwanuka, naye yeewola mu Centenary Bank omwaka oguwedde ne bamutundako ebibye mu bumenyi bw'amateeka. Omwogezi wa bbanka mu budde obwo Beatrice Lugalambi aliko bye yannyonnyola ku ngeri gye bakwatamu ensonga nga kasitoma alemereddwa okusasula ebbanja. Naye mu biseera ebisinga era kasitoma otambula naye buli w'omuwa looni shiiti ye n'omugamba ojja kusasula booti ne booti, era oba otandise okumubangula. Era ebintu ebibanga bitandise okusoba oba cheeke ekoze unpaid oba nga tasasudde mu budde ng'omukulu omugamba wabadde otya. Ffe aba Centenary tukigoberera nnyo okulaba nti kasitoma omubeerako n'omugamba tewasasudde kijja kusuula mu bubi, kubanga ffe bizinesi eyaffe yakutumbula si kukwata bintu by'abakasitoma. Ono era yatukakasa nti singa bakizuula nti abakozi baabwe beetabye emivuyo gyonna egifiiriza bakasitoma baabwe babonerezebwa, banka yaffe tetukoze kutuuka wano kubeera nga twagala okufera bakasitoma. Bakasitoma omulamu ogwaffe gwakubeera nga tubaweereza. Empeereza yaffe eri ku Bank of Uganda. Era wewabeerawo obuzibu bwonna tulina enkizo okulaba nti no staafu abaasobeza tubatwala ne mu kkooti ne tubasiba n'okubasiba.
era njagala okukakasa bakasitoma baffe nti nno babeere nga banywevu, bamanye nti nno wabanga alina ekizibu ajje tubeere nga tukola ki, tumulambika. Ekikakafu kiri nti ekiseera Kyeyune kyeweebwa okumalayo ebbanja kibadde tekiggwangako, ate nga talangangako nti si malirivu kumalayo looni ye. Centenary mmaze naye emyaka 8 nga bampa looni nenjimalayo. Covid yagenda okujja nga natandika dde okukolagana ne Centenary nga bampa looni nenjimalayo, oluusi nenzikutulya wakati nenkola top up. Eno looni ne looni gye mbadde mannakamaliriza okukiriyalinga, nagikiriyalinga gwali mwezi gwa 3 yali ya $5,000,000. Tezasobola kunzirusa ku kyalo, bampa $5,000,000 nenzikiriyalinga kwe kusaba 3. Newankubadde ebyokuddamu balina bitono ddala, ye Kyeyune ne munnayuganda omulala yenna alabye emboozi eno akyalina ebibuuzo bingi ku bigendererwa bya banka eno okulanga ekyobugagga ky'omuntu mawulire nti kitundibwa, so nga ebbanga eryamuweebwa okusasulirako looni terinaggwaayo ate nga lyakatambulako ekitundu ekisinga obutono. Kye neebuuza kiri ekintu kimu, aba banka bano baba kwa ssente, bakuwa ssente nga baagala weekulaakulanye, naye ng'ate bakusanga wakulaakulana dda kuba omusingo bagusangawo, kiba kitegeeza wagukola. Kyesimanyi bakuwa ssente nga baagala kutwala bintu byo oba nga baagala kuzza wansi. Ekikolwa kye baakola kikyamu, era nga twakatuuka ku poliisi, abapoliisi bonna baali ku sayidi yange kuba bababuuza kooti order eyabakkiriza okugenda mu dduuka ly'omusajja muliyingire mwagijjeewa nga tebagiyina, saakireeta nga tebalina saakireeta. Chairman mwamutegeezezaako nti nedda, poliisi y'ekitundu mwagitegeezezaako nti nedda. Ekisinza okunnumya omutwe ye state gwe bankwasa nti yagenda okuba mu musango gwange okubanga talina budde bwa fayiro yange. Njagala mmanye ekikolwa ekyantuusibwako ekyo aba opsonia ne loan officer wange bakikolanga banka yebalagidde bajje batwale ssente zange, bakikolanga banka yebalagidde bajje bakuba omukazi, oba bakikolanga banka yebalagidde bajje batunde omusingo gwange. Si gwe mulundi ogusoose nga Centenary Bank ebeera mu mivuyo nga gino, era bangi bakyalina ebibuuzo ku nkola ya banka eno n'engeri gyekwatamu ensonga zaayo, nga n'ebitongole ebyalivuddeyo okuyamba abantu nga bano okugeza banka ya Uganda enkulu bikyefudde nampulira zibi. Wano nze naawe wetwebuuliza, ddala mu Uganda ani ayamba? Nze Habati Kamoga.